Abatuuze b'Ekyebando mu disitulikiti y'e Wakiso bakedde kusattira okusanga entuumu y'ettaka ng'eziikiddwa ku mulyango gw'omutuuze omu teereddwako n'obubaka obubadde buwandiikiddwa ku kipapula obulaga nti waziikiddwawo omulambo gw'omwana. Bano badduse kipayopayo eri abakulembeze b'ekyalo kino nabo kye bakoze kwe kudduka ku poliisi naye esitukiddemu okujja okulaba ogubadde. Mu kutya okungi abatuuze balabiddwako nga beewuunaganya ku ani akoze ekintu kino. Naye ng'ebireese ensonga ng'eno mu kitundu tulina amawanga mangi mu kitundu aba different tribes nyingi mu kitundu, so ensonga lwaki olaba ebintu nga bino bibeerawo n'abaana oluusi abasajja tebayamba babagamba embuto oluusi abaana bazeegaana. Mu kuziikula wagambibwa okuziikibwa omulambo gw'omwana wasangiddwayo nkoko nga ye yaziikiddwawo. Abaana waliwo eyalabye abaana mu kifo kino era ne bayitibwa bagenze okutuuka nga bakakasa nti kituufu be baaziise enkoko eno. Lwaki mwakikoze? Mu kubasoyasoya akajjojijoji w'ebibuuzo batandise okwerumiriza. Gwe wawandiike? Yangambye muwandiikire naale na sibiriiko n'aleeta maako. Ono yagambye owandiike gwe nga muwandiikire. Nannyini Makagana waziikiddwa enkoko atubulidde embeera gy'ayiseemu kuba abatuuze be bamuzuukusizza ku makya okumutegeeza ekiri ebweru. Kubanga nakomyewo kiro nnyo abatuuze ne bampita ne baŋŋamba ekipande ekiri wano wakirabye bituufu si bituufu. Konzo kipande ki nga sinnakiraba enzo kijja okukiraba emabega w'enju zange nga bagamba ekipande kisoma kigamba wano waliwo omulambo gw'omwana. So kindeetedde okutya kwe kusitukiramu ne ngenda ku erosi n'embeera ya kisa nekwatagana ne poliisi kwe kujja tulabe ekiri wano ntidde obikwatako. Bannyonnyolanga nabo enkoko bwe balonze ennonde nga yafudde kati mu kuzannya kwe kusalawo okugiziika. Abatuuze buli omu ayogedde kikye ku nsonga y'abaana bano. Naye nga nze omu kyabadde kintiisizza nga nnyini poloti nnyini wakawala embeera gye kibaddemu embeera y'omulambo ne bateekawo n'ekipande omulambo gw'omwana. Nsobola kitambaala naye bivudde mu kulonda byebyo wabadde banziikidde nkoko gwe mulambo gw'enkoko. Oyo yetagera okukangavulamu abala baleme kumulabirako. Abaana oluvannyuma balabuddwa obutaddamu kukola kikolwa nga kino era ne balagirwa okudda ewaabwe. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.